Ani gw'omanyi asinga obumpi wano? Oba obadde okyatenda oyo sooka olabe ku bano. Omwami ono ye mwami agambibwa okubanga yakyasinza obumpi mu nsi yonna, era ng'erinnya lye yali ayitibwa Chandra Bahandra Dagi, era nga yali ava mu Nepal, nga yalina obuwanvu bwa centimeters 5.4 mu butuntundu 6, nga ye fuuti emu n'obutuntundu nga 9. Omwami ono yakyalina engule ya Guinness World Record ey'okubeera omusajja akyasinza obumpi mu nsi yonna. Wabula ebyembi, ono yafa, yagenda okufa nga talina mwana, era nga yafa mu mwaka gwa 2015 nga yafiira ku myaka 75. Ate bwe tudda ku bakyala, omukyala akyasinza obumpi bamuyita Jot Ameg, era nga alina emyaka 31, ng'ono nzaalwa ya Buyindi, era nga ye aliko obuwanvu bwa fuuti 2. Mu mwaka gwa 2011 yawangula engule ya Guinness World Record ey'okubeera omukyala akyasinza obumpi mu nsi yonna. Era omukyala ono muzannyi wa firimu, era alabikiddwako mu firimu ez'enjawulo ssaako ne TV shows ez'enjawulo. Omukyala ono okufaananako n'omwami, naye essaawa zino tanaba kufuna mwana, wabula ye agamba ayagala okufumbirwa, naye ng'afumbiddwa omusajja asobola okumutegeera ye nga bw'ali n'amwagala nga bw'ali. Nga mmaliza nkujjukiza gwe abadde anoonya ettaka ery'ekyapa naye nga tomanyi bantu batuufu b'oyinza kwesiga. Ennaku zino abafere bangi. Ojja kunsindikira WhatsApp message ku enamba ya Airtel oba okunkubira direct ku ezo ennamba zombi tusobole okukwatagana so okuyambako okufuna poloti entuufu mu bantu abatuufu. Oba obadde okyalowooza nti gwe mumpi asinga, ndowooza bano obalabye otegedde woogwa. Gwebaza olwakadde kowadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.